Balamusiza mwenna abali eyo abali ku Tawira TV nga tukulakulanya eddiini eyenzikiriza abakkiriza mu Yezu. Essaawa zino njagala okubategeeza nti nawano okusaba mu UAE weekuliira waliwo n'amakereziya ag'enjawulo. Essaawa zino ndina omukulembeze omu atwala abakristu mu Dubai era agenda kubeera nga ababuuzaako ababuulire n'enteekateeka ki gye balina eri bonna bannayuganda abawangalira mu Dubai. Sebo nsaba osooke weeyanjulire abatuuliza amannya go ggwani. Amanya Limbas Vincent nga nafuna omukisa okulondebwa nga chairman w'olukiiko olukulembera bannaffe abakatuliki mu UAE okusingira ddala mu ssaza ly'e Dubai ku church ya St Mary's Dubai esangibwa wali ku Old Metha wetusingira okuŋŋaana. Ffe nga Abafirika twafuna omukisa ogukuŋŋaana buli Sunday esooka mu mwezi ne Sunday eyokusatu mu mwezi nga tukuŋŋaana tutandika ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Tutandika n'okwegayira nga tuyita mu nnyaffe Bikira Maria ne sapule. Oluvannyuma ku ssaawa 6 n'eddakiika 3 ne tugenda maaso n'ekitambiro ky'emmisa. Oluvannyuma ne tulyoka tugenda mu byaffe. Kakati omuntu ali mu Dubai oba oliawo yakajja mu Dubai oba aluddemu naye ng'ayagala okumanya ekkanisa weeri na location, nsaba omwe ku kifaananyi ekyo era ayinza bafuna atya okubeegattako. Engeri ennyangu yandibadde nti abakozesa metro mu Dubai abava side ya tuviiramu ku Union that is red line bwe tuva ne tufuna green line metro ne tukyusa then ne tujja kuviiramu ku Old Metha. Old Metha just otambulako akatemeero si kawanvu nnyo St Mary's ojja kuba ogiraba. Era kyemmanyi bw'oba ofunye omukisa n'otuuka ku Old Metha bw'obuuza ku St Mary's toyinza kubula. Tuyina engeri nnyingi ze tuyinza okukwataganamu ne bannaffe. Tuyina WhatsApp group etugatta, tuyina Facebook etugatta, tutera okubeera ku mutimbagano gwa TikTok ogukudde ejjembe ennaku zineena abasinga gwe beeyunidde. Wenjogerera ssaawa zo tuyinawo empaka za katikisimu ezikyayindayinda mu maaso. Oba oliawo mukyasobola okutwegattako. Muyinza obutasobola kubeera abamu ku bakontanyi oliawo ne mujja ne muwagira enteekateeka ezo. Ekigendererwa ky'okukola enteekateeka ezo twaziteekawo okusobola okulaba nti twegatta wamu n'okusobola okutegeeza bannaffe abakatuliki oba oliawo abatamanyi nti tukuŋŋaana oba nti tulina omukisa ogusinziza awamu empaka ezo tusobole tukuleeta awamu wamu n'okwongera okwemanya. Empaka ezo tutera okubeera nazo buli lwa Monday ne Friday oluvannyuma lw'emmisa. Abamu ku bannaffe bayinza okubeera eyo ku mirimu gye bakolera gye bawangalira bandyagadde okwetaba mu bitambiro by'emmisa. Twafuna omukisa tulina bafaatha ab'enjawulo abatwegattako mu kusinza wamu n'okutuwa ebitambiro by'emmisa. Oba oliawo nga tosobola kutusisinkana ku kyaki ze tulina Sharjah, Dubai ne wano Abu Dhabi, oba oliawo osobola okutwegattako ku TikTok ne twegayirira wamu naffe. Tubeera n'essaala mu ttuntu ku ssaawa 9 nga tuyita mu sapula ey'obusaasizi ne sapula ya nnyaffe Bikira Maria, then olw'eggulo akawungeezi ne tuba n'ekitambiro ky'emmisa wamu n'essaala z'akawungeezi. Njagadde nnyo empaka ezo ezibeerayo eza katikisimu. Zisaka za katikisimu? Yes sebo. Empaka ezo omuntu ayagala okuzeegattako abeegatta mukwasaganya ab'e Dubai n'abeera nga bakompiitinga n'aba Abu Dhabi n'abawa oba ba Dubai bokka? Era omuntu ayagala okuzeegattako ayinza kukola ati? Empaka zino tezisosola newankubadde nga mu kiseera kino tuyinza obutasobola kutwegattako wabula okujja okuwagira abakontanyi. Tuyina abamu abava Dubai, tuyina abamu abatwegattako okuva Abu Dhabi, tuyina abamu abatwegattako okuva e Sharjah. Naye ng'okusingira ddala omulama twaguteeka okuva ewaffe e Uganda gye tuva tukuŋŋaanira mu masaza essaza ery'e Masaka, Kampala, Kiyinda, Luweero oba oliawo bwe tutyo bwe twateekateeka empaka ezo. Naye ng'empaka ziyindayinda zigenda mu maaso just tulindiridde okulaba ani anaawangula. Kusinziira ku nteekateeka omuwanguzi ajja kuwangula diramu 6, owokubiri ajja kuwangula diramu 3, mulala adda kuwangula diramu 15. Bena yaba mu mpaka ezo ffe bonna bawanguzi. Buli omu ajja afuna certificate
ne supplement n'ebirabo ebirala ebinaaba bigendeddeko. Okay. Omukulu njagala kumwebaza okubeera nga yongedde okutumbula eddiini okulaba nga bannayuganda bejjumbira eddiini era mbakubiza mu mwena bannayuganda abawangaalira eyo e Dubai mbere nga mugenda musabako nsaba owunzike ng'abantu bawe ennamba y'essimu oba oli awo abamu nga ggwe ssente bandyagadde okubeera nga boogerakokko naawe mu nsonga ezimu oba ensonga endala ne bw'oba nga oyinayo akatalekeka kesikubuuzizzaako oyinza okukayisaawo mu kiseera kino. Ampozi okwongera okuwoola bannaffe abali eyo abadde tebakimanyi nti tusinziza wamu banaye temutya nga bwe bagambye ne bwe batosobodde kujja mu African Mass kuba oluusi tuyinza okutakwatagana olw'obudde n'olwokuba nti tuli eno ku mirimu naye buli lunaku wabeerayo okutendereza mu kwegayira okw'enjawulo ebitambiro by'emmisa abasaseredooti gye bali okutambira buli lunaku osobola okujja n'otwegattako. Nsabye okuwa enamba yange naye ekyo kankyerekereze noza abaana ababagadde okutwegattako sobola ogenda ku mukutu gwaffe ogwa TikTok nonoonya Uganda Catholics Online weereza request oba oliawo ekyetaago kyo kyonna oba oliawo baka bonna wandibadde oyagala okuyisaawo osobola okuteeka ku TikTok. Social media handler ajja kuba asobola okuddamu oba oliawo n'okubuulira ebisingawo ku Bukatuliki mu UAE oba mu ssaza eno gye tuli. Amannya asigadde ani? Amannya asigadde Luyimbazi Vincent nga ssentebe w'akakiiko akatwala bannaffe Abakatuliki wano mu UAE. Sebo twagala okwebaza omulimu gwonna gw'okoze. Johnson Sengenta bwento bwembasiibudde mbagaliza ekiseera ekirungi ate n'okujjumbira okusaba. Baali batugamba nti mu UAE temuli makereziya temuli makanisa bannaye mugende musabe omuntu atasaba oba oliawo abeera ayina kitundutundu kinene nnyo ekimubulako mu bulamu bwe. Johnson Sengenta bwento bwembasiibudde ku lwa Tawira Radio Tawira TV mbere bulungi mweraba.